waliwo kawambu akamu nakategedde okuva ku information mu eva ewaako kenyini kubanga 10 terikyawo omu nebangamba kino bwekiti kyekigenda. David Lutalo wamu neliri pazo kyebakoze King Saha His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'omukunja Tasera hambe kuleshite mu maasa Lutalo n'olusajuse abadde bamanyi byakusaaga ba foot soldiers babiyingidde mu bagambe n'internet mugenda kuyingiza hapati yafe mu byamwe ebyekisiru video mu maasa awo nayo anjikulete nenga tunagenda yo nyongero kujukiza video n'soko jimpereka like bomaze subscribinga wegete hakumukutu gwe guno nkulete ne Frank Gashumba mu maasa awo ate muloza tebamugobye alright anti Lutalo halutandika butandisa omukola manyikiddwa nga David Lutalo onako olwalero yatabukidde omukunja Tasera ne King Saha wali ku live ya Bruno kimanyikiddwa nga ekibozibozi abasinga bavudde ne batabula David Lutalo gamba kino olumba omukulu omukunja Tasera ekira kubeera ngo teka mu King Saha ngo involving mu national unity platform abasajja bochazi wabe kuchaziza nabo ngali lipazo bo babadde bakuba NUP direct abana ba NUP bagambe nti no bwe banaddamu kuyisa NUP mukama kaabwe bagenda kukuba binyo ne ku media tugenda kuddamu okukomawo kubanga bada basajja mujukire bulungi ku internet tebaseka lwe bavuma omukulu David Lutalo naso okubeera nga agenda mu repression n'abayimbira n'akayimba kumanya nti byali byaki abali byaddala bagambe mbu bevume ne King Saha bevume n'omukunja Tasera na NUP babijje mu byabwe waba babijje amubibozi video yino soko jerabireko omukulu David Lutalo halumba indirectly His Excellency Robert Kyagulanyi omune King Saha kyokanga ate omukulu omukunja Tasera yamulumba soko labe Group kinene yako keba portraiting yo keba kulembeza keba fronting group kinene no kitamu kalina ekimaze katuma nako kati group kinene lwakubanza sagala biyingira nnyo kulwobutakuleetera bizibu kubanze nafiirwa dda naye genda maaso okiryalinge bulungi ensonga yogirambike ekigulupu kinene nze kakola akakundimu ekyo ekigulupu kyogamba ko kalina mwaka kakuzingamya buli muntu gwe katya Uncle David waliwo omuntu akulwana nyo gwe Bruno obadde nga tokimanyi zomanye ebbanga lyenkimanyidde omanye emirundi gye nkubidde baabaluti nga tukinyumyako ekintu ekyo bano lwakuba ate bannange lwakuba oli wano nkwagala nnyo nkuwa ekitiibwa kambireke Lutalo abavuma Uncle David tebasobola kuvaayo nga bo bayita mu bantu kajja beera nako tumanye nti ono nono titukolagana full stop kambireke naye baana mmwe mbabuulira kagenderere ng'omukadde anaafa bwe mutaakyuse ku nneeyisa yammwe mugenda kuggwebwako buli kimu mujja kuyita mu Kampala nga muli bweru ate nze ekisinga okunneewuunyisa nno mwana ati bonna obunjira obutuma abantu bulinako ettaffaali yange ku kaliya yaabwe okuba nze soogera bye totera kwogera nnyo era osirika ate togeza n'okaba amasannyalaze Lutalo togaba amasannyalaze Lutalo ebirala byonna bikole sobola kwogera kankaleke toyimbagala n'oluyimba lwadde olwefaananyiriza tobawa olwefaananyiriza kipa yadde oluyimba olwefaananyiriza nti ogabye ku masannyalaze Lutalo togaba tobawaamu kafiire eyo yazaala mu bakazi awo ku Mona Lisa embuto nalukolongo ziringa 30 kivubuka kivuga boda kivuga ekivuga kivuga boda kitulawo mu Masao Yasini Masao ntabude Kampala sinaba kulaba muntu akufaanana Yasini ekivubuka kifaanana kirindejje kigenda wali na omusajja gwofaanana mu Nigeria bamuyita Victor Osimhen gwofaanana leka nkubuuze Osimhen yali afulisa abawala embuto ojo muvubuka afaanana afunisiza abawala embuto bagamba mbu baana bange naye nga si bange kati David Lutalo bw'atavaayo n'asoma nnamba ye
abantu kiki ekibaluma mu kusoma ennamba yaabwe yani yabagamba nti ffe twajja mu kibuga kubeegattako Lutalo bwe yali ava eruweero yawandiikawa nammwe nti agenda kwegatta ku kozi yammwe kiki ekibaluma ate bagamba lwoyingidde tebalumanya ne lwofulumye tebalumanya kiki ekibaluma abo ze bampendulidde abaana abantu abo bansuule nenebaza abantu babagamba lunna be must shine baba David wa magezi towumbula ambawaka kamuumula kenda kuumula kugamba ulira gomuntu agamba nti Uncle yagwa ask yourself these questions ngoli eyo mwenanti wade task abatera okubiwandiika babyogera Uncle Lutalo musingachi are you better than him is your network better than Uncle Lutalo's bo fakati oba mwena ne mufune ekizibu na Uncle Lutalo nigwe bagenda osinga okwogerako compare yourself nani gwa masinga okwagala Abe yagamba waliwo abayimbi abayina ettima nga Lutalo yeetegeka anti kakati mubuuze simukolerangako show ya bwerere wali omukoleddeko show y'obwerere agamba oyina ettima wamukola wagana show ya Uncle Abe anti omuntu bwomukolera show y'obwerere lwotagimuwadde ku bwerere ate kimunyiiza kekamanyira kakatweyininge takamanyira kakatweyininge nze nali munyigiddeko obutampa mu butegesi hato munyigirangako lwaki nze bwenkola ebyange kimunyiiza bweyagala nime mwanyi sokoleke pasi bweyagala nime mwanyi ngazinogera mulala gwolina okunoga emwanyizo nze nsalawo ti kakati leero mpadde kuno leero lisimuwadde obuzibu buva obutabawa ku mwanyi kitegeera egwompisa gwontageka leero noŋŋamba nakusaze kulwokuba teyagala sasula balance kuba teri promota agamba nti yafunye simu okusinziira ku eyo live agyendabyeho omukulu amanyikiddwa nga David Lutalo ebyaddala alina okubeera ku level y'aba Davido naye ebyaddala oba omulaba ku TikTok nga adi mu kusoma enamba oh my god this is by the way shocking oyinza obutakiraba ng'ekyamakulu naye ng'ebyaddala biswaza naddala mu international level okisegera ekintu ekyo era ogumunankyukakyuka Uganda empya oba oyagala efaanana bwe batyo nedda gwe oli mu kulowooza ku Uganda empya enkyamu nyongera okujjukiza batana subscribing ebigati ku mukutu gweffe guno ajja luna walinya okulomba eddogo binango liyo n'ebizibu nambira ebisimbe 52 so mukubeerako ono mu inbox ku WhatsApp nabeera nga akuyamba soko muwulidde tumalife yongere yone haji ng'alawula David Lutalo ku nsonga z'okuyingiza mu NUP. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yenze Haji Arun omusomi w'edduwa asangibwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu aba bulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neyo era nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru buntu nk'okozesebwa amajiini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen oba okuweereza obubaka ku WhatsApp. David Lutalo ate omumazeemu nnyo amaanyi kagurupu k'abantu 20 ne kakama kaabwe kamu kitegeeza be bantu 21 kyogamba nti abantu 21 bokka bwe bati be bajjuzanga lugogo gwe wakubanga najjula bweba nti abantu abo 21 bokka bwe bati nga basobodde okukyusa endongoyo n'otandika kwekubira bulango ku TikTok live. You have to respect those 21 people. Olina obbawa ekitiibwa yessaawa nze ngamba owulirize akagulupu ako ne kakama kaabwe kiki kye kagamba bwe kaba nga kagulupu ako ke kajjuzanga lugogo kuba sisuubira nti omuntu eyajjuzanga abantu lugogo 60,000 5,000 2,000 3,000 ne kuvaako just abantu 21 noba nga tokyasobola kujjuza lugogo noseera okyaga nti kagulupu k'abantu 21 olina okutuula wansi owulirize kagulupu ako ak'abantu 21 kiki kye kagamba kyekisobola okuzza engulu endongoyo nga bwe yali kyekisobola okuzza ku top oba okitegeera.
ebyo nga tubitedde ku mabbali omukulu amanyikiddwa nga Hasatulida ate mulowooza talese bwino omukulu amanyikiddwa nga Frank Kashumba anytime from now wali mu PLU wamu ne NRM bagenda kubeera nga bamugoba General Muhoozi Kainerugaba lwaki nti yalumbye mukwano gw'enfanfe Honorable Minister oba Honorable Kabanda ng'ono mbu bibamu batandika PLU n'omukulu General Muhoozi Kainerugaba mbu Frank Kashumba just yabeegattako, which means that he can be eliminated, he can be chased over, he can be sacked at any time at PLU nesokubeera nga yeyongera mu maaso. Waliwo nyinyi njagala nkugambe His Excellency Robert Kyagulanyi bagamba buli omu ajja kiruzaako. Frank Kashumba era amanyiwa kubanyokerere nti eri mu banene bajja musembiza. Kati this shows you that these people beddala basobola okujjawo babeera ne repression zaabwe at any time sokolere tumatweyongereyo Tulida 1 2 3 nga gemanyi banange aloga Kashumba n'omulwanisa ali ku mapeera mulengera oluvannyuma lw'olutalo oluli mu PLU mu makati ga Kashumba wamu ne David Kabanda General Secretary wa PLU okubanga lubadde lunyinyiitira okufa obufi nkutwala nkufulumya PLU nange nkufulumya abakulira avuddeyo atali mulala okujjako General Muhoozi Kainerugaba n'agenda ku Twitter ye n'awandiika n'agamba nti mwenna abalwanisa David Kabanda temwerabira nti nze yalonda David Kabanda okubeera General Secretary wa PLU era nina ensonga lwaki namulonda kati mwenna abamulwanisa mutawanira bwereere kino kirekawa Kashumba nga Kashumba abadde konko sure iti General Muhoozi anabeera ku saidi ye kimulekawa kitegeeza General Secretary Kabanda akubye Kashumba hands down neba nange ye Kashumba buli lutalo lwagendamu bamusabulirayo buli lutalo lwagendamu bamusabulirayo mabega kawalina omukyala gwe yalumbako omukyala naye n'amusabulirayo kati alumbye David Kabanda naye amusabudde ayayaya ate no bakusabulangako nga gundi yakubye direct gwolwana naye naye baba top boss wavirayo ye n'akulukunya n'agamba Kashumba kwenda kaba kaweddemu nyabo